mwe munoonye Mary Bata kyanaayogera kyekijobbe ki kwenja okusinziira nzija ate nkole ki njogere naye gwe Eva tonzikiririzaamu abangi naye obufumbo bwange nga mubuyingiridde sinnabuyingira nafumbayo gambye lumu nali nerabidde just flash disk ku show DJ n'amugamba jimpe njimutwalire ne bagiwa Mary Bata n'agindeetera n'afukamira Vonna kankaka tuli kusema official tubasinkana Mami Kulthum ambe nawe ne bitogeddeko omujabisanga ku YouTube channel yaffe kale wotulabira na tukubaza okubanga ate kwoli subscribing gwali ku online ate nali ku BBS tukwaniriza kale tuli powered by banafa ba Axel and Security System obo etaka ngofuna buli kika kya solar banafa ba Axel bagamba nti banonyeko so is supporting amataala supporting fridge security lights nebirala byonna automated gates senyenge byonna babina banafa ba Axel and Security System then bova wao banafa ba Arapex Tile Adhesive ya cement as tiles ubanga oli mu kuzimba nyumba nengo tuse ku levels ba cement tiles sorry wefune banafa ba funa Arapex Tile Adhesive ya adhesive agenda kuyamba kubanga atosiba tiles berenga tezinywerera ddala sula motos basanga ku Salama Road ku ekikirira okuva ku Salama Road okugenda ku luguudo lw'Ebusabala amafuta ga Africa Oil opposite yawo wogenda kubanga atobasanga obulamu bugene maso kubiranga ate bonyuma twabadde tuli ku social media ne tulaba akafaananyi akatutrendinga wanabyeko omwami n'omukyala Semakula asima bakuyitaako nengamba Katonda wange ate wano we tutuuse nga ensera bikange eganye ebanizo ogamba otya ne bulungi ogamba otya Simon sigamba obulamu kiriya tubaayo mpola akayimba ka Another Lover kamaanyi wandekanga onosulayo ndeka got another lover manya nako nze sirida yo kayimba kalungi nnyo maanyi nnyo olinayo concert yako bwe kiri lwakuba tetwagala ku disclosing a date nga bwomanyi bakukiika shate nze nako ebintu byokkaaba wakaaba kushow ya kamiliyoni omwana yangamba showeri ya showeri twagala abantu batulabeko mu kifo ekinene ya naye ng'oluyimba ddo lw'amaanyi mwebale ddupika kale kati yimba ndi awo ndaba akafaananyi kanumya omutwe ngamba naye ddala bano abantu ababiri basobola okujja akafaananyi okamanyiiko kaadi eyo nange njiraba ku mutimbagano naye kyembasaba mugende mubuuze oyo nanyini famire eyita abantu kitegeera kuba kati nze nange ndi muntu banyanjulayo bwanjuzeeri okitegeera kali mubuuze Mary Bata ne famire ye taata we ne maama we oleko omusajja agenda okukyala nga tamanyi ne bamuyita buyisi ulira nze Mary Bata mukwano gwange era abadde mukwano gwange all the way naye kati kuluna ayinza oba yasazeewo mukwano gwaffe agwereveting aguteeke ku ddaala eddala okitegeera so mumubuuze kubanza saagala kujja nzinako ebintu by'okuswalaswala njagala Mary Bata ekimala ekimala njagala ye Mary Bata yaba ayogera kubanza nyinza okujja n'enjogera ekiriwo nebituuka mu maaso ewe nogamba sebo ne banjabo ennaku z'omwezi nekitagala ate neyekyusa nze njagala Mary Bata omutunuzeemu kamera ayogere ave ayogere nti ayogere kubanga era yabe bali mu kuyita abantu ate era be balagajjalidde ne kaadi okukola kyokutuuka okubatagalako ya kaadi eyo gwe ani yagikuweereza nze nange nagirabye ku mutimbagano tiyavudde wa Mary Bata si yagikuwadde esobola okubanga era yavudde wa Mary Bata naye kyeŋŋamba nti nze saagala kubyogera wano mwe munoonye Mary Bata kyanaayogera kyekijobbe ki kwenja okusinziira nzija ate nkole ki njogere kubanga bintu bino ebyalavu birimu okuswala sobola okujja n'ogamba ffe tuli kino Mary Bata ate n'akola kino emikolo n'agisazaamu kitegeera kati singa tutunuza mu Mary Bata n'agamba basibo ne bannyabo nze gwe mulaba mbadde nkoyo okubeera singo nafunye Chris Evans era Mary Bata ekiseera kyekyo Mary Bata bw'abanga asazeewo asetolinge sisuubira nti aba ayina ekibi kyakoze naye abantu kibuzo bagenda okwebuuza ye Chris Evans kati atuuse ne ku extend nga kibuyaga yamukuba bamuteeka butesi ku kaadi gy'atayagala waki towasa n'ovaawo ate kati yateeka nti nino okuwasa ekiseera bwe kiraaba kituuse tujja kujja naye nga bwe nkugambye ebintu by'omukwano bino abakazi bano be babivuga
tosobola kuva eri gwe n'otandika kwogera omuwala ayinza obba nga akola ki ng'ayinza otuuka mu maaso awo neyekyusa musooke munoonye Mary Butter wasemba ddi okulaba ku Mary Butter njogera naye kuyogera naye ku WhatsApp byonna n'okumulaba mulaba bwema munyumya mutera kunyumya ku mboozi ki ole mwase mu kunyumya mali ku mboozi ki tunyumya nnyo ku bya music n'ekirala mukwano gwange Mary Butter okutandika okuyimba wonna nga mukwano gwange byonna n'ennaku yonna gye yayitamu era nalingawo ku lulwe so tumanyiganye ate Mary Butter oyo n'obulungi mulungi kyekyo kye njagala okugamba kiwala kirungi Mary Butter abayimbi abakubye ebintu bisatu ekisooka ebiiso ayina eyo baby look eyo baby face anene baby face anti Mary Butter w'okujjako ng'omutunuulira ng'obadde opapa naye bw'oteekamu obudde baby face eyo kati then ayina eyo presence okitegeera n'ayimirira bw'ati n'ogamba mukyalo ow'omu maka akoze ayingidde naye ate abawala abasinga ekyo ekintu tebakirina abawala abasinga balina eyo patelu kugenda kawala k'otambula nako okitegeera naye ono ayina eyo presence mu maka okitegeera nti ye mukyalo omusajja yenna gwe yandiyagadde okukola ki okuba naye nga si byakumuzannyisa naye nga ye waawaka tagenda out kyekyo omuntu agenda kwebuuza kale tugambe Mary Butter akkiriza byonna ebintu bya Mary Butter Evans ye bimukolera ebintu bitya Mary Butter buli kyali kolera okimanyi nti Mary Butter nze tambuuzangako ng'ayimiridde mukazi muganda nze ne bwansanga ku sho kwe ku ttaka ng'afukamira Uncle Chris era David kwegamba kinneewuunyisa yatandika dde okubeera nga bwakusanga afukamira omutima nga gukuba oba yakikola nga alina kyabala naye buli muntu aba waddembe okubaako engeri gy'avugamu obulamu bwe naye nze kyonna kimwegombako kyotunulira omuwala nga ku ndabika ye ne figa ye naki byonna yandibadde teyekkakkanya bw'atyo kitegeera so naye kyolaba oluusi akuba ne raga biki yandibadde taddamu ebyo naye nolaba nga agonza afukamidde biki kati kambuuze abantu balina ekintu kye bagamba naye ddala obufumbo singa Katonda aba atuyambye ne bubaawo obufumbo wa Chris Evans ne Mary Butter ddala busoboka waliwo ali eri waggulu bw'ati waliwo alembegerereza eno wansi bwe wati totuuse okufugibwa ng'omukazi kati Mary Butter yo character yambala nnyambale kyoba omanya si bw'atyo asobola okubeera awo n'akola ky'oluggi ndugudde ebiki bikinaalabikanga nti nno kye naye kati oyo omwana nze bwembeera naye kugambye lumu nali nerabidde just flash disk ku show DJ n'amugamba jimpe njimutwalire ne bagiwa Mary Butter n'agindeetera n'afukamira kyokka ng'emmotoka ziyitawo naye yabeera nnyo ewajaluna mukambwe ng'ayaayaana emmotoka ziyitawo naye ngeri ayaayaana ajimpe ng'afukamidde okitegeera n'obulyango omutima gukubye so nendaba nti mukyala wanjawulo era bw'aba nga yasazeewo mukwano aguteeka wamusonsekako ku bugambo ezo nsonga zaffe nze kyenjagala ye yaaba akola ki aveeyo okitegeera kubanga okwogera ebintu ate ye najja n'abisambajja kigenda kundabisanga omuntu atalina makulu mukubire kyanaakugamba naye gwe tubadde kikakkanyamuko ng'omusajja okubeera nga bakwana bukwanyi anti wulira obuzibu obuliwo nga bwenkugambye saagala ate kwogera bintu omusajja abeera omusajja alina okukwana omusajja olina okukwana ne bakukkiriza oba ne bakugaana mukubireko omwana oyo kubanga saagala kubanga yeyogeza yekka kuge mazima twagala tumanye ddala omwana ono nga kiwala kirungi kyamaanyi oba omanya alagikwata leero kubanga twetaaga sister ogamba otya yendi obadde weebase essaawa zino badde manyi weebase tubadde wano ne Chris Evans nga atudde wana ninaanye ne mugamba Chris Evans okwandiika otya kaadi y'omukolo nga sister wange tonnampa nkoko
kituufu mubuuze. Evans n'angamba gwe buuza muganda buli kimu yakimanyi. Nange buuza mukoddomi wo buli kimu yakimanyi. Kati ani abuza munne wa. Wanani abuza munne. Yegwa tuyingiridde. Kati kambuuza naye nga tuvudde mu by'okusaaga. Batagwa osobola okufumbirwa Evans gwe. Kati ate olaba ani naani? Lwaki mwagala oleeta obutabanguko mu maka? Lwaki? Omusajja omukazi yakubye omusajja. Naye gwe Eva tonzikiririzaamu abangi. Toyina bannaye twagala okubagana waffe okuva ku lujja naye nedda. Naye obufumbo bwange nga mubuyingiridde sinnabuyingira nafumbayo. Tukusaasidde. Nyiza obutabeerayo bannange. Toli muntu mukubi naye ono ye wakuba bukubi. Nange onzikandeka. Kuba Evans agambye amaaso go gamukuba. Naye nze Evans gwe mmanyi tamusobola. Evans bata wuno yogerako naye. Why? Katuve ku interview wano. Tujja kulaba ebiddako naye omanyi bano bo baagala byonoonese so katulabe kubiraako ng'ayisenge essaawa emu nga nvudde okwano mu kamera. Kale. Bata nkuyise ogw'okumeka. Ndeka. Simon ndeka. Ono omusajja abonyeebonye nnyo n'omukwano. Ndeka ndi mugole sina kwogera nnyo ndeka. Nnyabo. So mwala ng'oyo teyeetaaga kupapirako naye oyo mumukubira amasimu teba birungi. Anticipation zo singa Katonda aba ayambi bino byolowooza ne bituukira kiki kyolowooza kiwandyagadde okulaba mu mukwano ogufaanagana kuba omenyese nnyo omutima Evans nnyo. Eribata muwala mulungi ate yakulira mu ddiini so nsuubira nti bw'anaaba nga akirowoozezza nga kikola ayinza be ekyo kya kaddi yakikoze gegezesa kulaba abantu bayinza kwogera biki naye nze ng'omuntu akyali mukwano gwange mugenda kwanjula wa mukwano gwo. Mbadde sikisuubira kuba nti akitutte wala bw'atyo. Ng'ate wali osaaga ekibuuzo. Omuntu ng'anaagenda okwanjula alina obbaako ne ssente kakati singa okizuulwa nti ekituufu. Ssente? Ate ssente sente ezo famiry ebyombi byekolerako obuntu butono obwo naawe okukyala obukyazi okwata miliyoni nga 5 ky'omukazi ng'obonye tofa ne tukuziika. Kisinzira mukazi ki Mary Bata yekkawo waali sebo okumubeezaawo tokiyita kyangu. Tumalirize. Ate mabega kabadde odiriya ne Brisha Cash. Akaana akato by the way Brisha abadde ankubiddeko awa postinze mbwanyize mbusimanyi naye akolima naye bino ebintu just kadde tambula butambuzi. Mary Bata tana confirminga kintu kyonna. Singa aba confirmize Brisha obomulese. So Brisha obunkenke bwabwerere. Mukubiddeko naawo nga takwata neŋŋaano naye ndowooza kati obusungu kati bumuli bubi naye n'omuleka ajja kutereera mpola oyo. We just mugamba nkubire kuba mukubidde nga takwata. Ndowooza abifudde bya busungu naye kadi just etambula butambuzi. Mary Bata bw'anaavaayo n'akonfaminga then nga Brisha nga atabuka naye tewali kyetaagisaawo busungu. Kasaazi n'agira kakkana. Gwe mugamba nkubire. Kale. Bigambo ki by'oyagala okuwa abantu? Okusinga njagala kubeebaza mmwe bali kuwagira Chris Evans oluyimba Another Lover lwe luliko. Noonya ku Seymour Official. Subscribing ate bw'omala ogende Chris Evans Kaweesi. Kale katulinde okwanjula okugenda omumenya ebitooke naye kiyinza obbeera awo bannaye. Omwami n'omukyala Kaweesi. Bwe kiri. Kiwala kirungi. Naddira olitandika okubeerako siriyaasi mu bulamu. Kale.